tumwebaze Godfrey awo nyengera ng'enaalya kiki ekiri eyo. You are very smart. Genda maaso tuwulire ensonga. Okay, neyanziza mbabuuzaako speed ne Jennifer Fulfiga mwasuze mutya n'abaala byaffe bonna bali ku Soul TV. Olunaku olwaleero tukeredde wano mu bitundu eby'ennaalya okubanga tubalagako ku ntambula y'ebidduka n'embeera bwe yakedde. Enkuba eyakedde ng'etonnya of course eba etaataganyako ku by'entambula naddala abo abatalina bidduka, era awo ensonga lwaki bw'otunira ku makubo ge tuyiseko agasinga abasinga abadde bakonkomalidde ku makubo naddala abo abatalina bidduka ate nga n'akabeeyi kaba kalinidde ddala. Naye nga ekirala kye twagadde okubanga tubalagako ge makubo agateekebwawo okuyambako obulipagano obuli ku makubo g'oyinza okuyita main road okugeza nga Jinja Road. Omuntu aba tasaze kuyita mu bitundu ebyawali ekireka okwolekera ekibuga Kampala asobola okukolesa ekkubo nga lino erya express nasobola okubanga yingira ekibuga Kampala. Kati wano we tuyimiridde omuntu ava wali mu bitundu ebya Mukono nga toyegenda kubanga okozesa main road eya Jinja Road ate osobola okubanga okozesa lino ekkubo okuyita wali mu bitundu eby'Namugongo osobola okubanga okonectingira wano ku bypass. Naye saawa zino bw'olaba awo oyinza okulaba akalipagano katonotono olw'okuba nti wano waliwo amasomero mangi era nga abasirikale aba traffic babeerawo okubanga bayambako okulaba nga akalipagano kasobola okubanga kakendeera olw'amasomero amangi okuba nti abazadde bakeera kubanga batwala abaana. Ensonga lwaki saawa zino wetwogerera alayini ebadde eva wano paka okutuukira sayidi ez'Namugongo naye nga saawa zino akalipagano katandise okubanga kakendeera. Naye ate bwe nkutunuza ate nenkukyusa nenkulaga ekiri wano ku bypass oba ku express ate oyinza okubanga weewuunya kubanga akalipagano ko kangi nnyo era motoka ziyimiridde zeesibidde ddala olw'okuba nti babadde saawa zino batadde motoka eziva wano Namugongo oba mu bitundu eby'ennaalya okubanga ozoolekera wala ekibuga Kampala. Ensonga lwaki bw'otunulira side ey'eno ekyemmanga wengenda okubanga nkulaga saawa zino akalipagano ko motoka zikyayimiridde n'omusirikale akyazisibye era kubanga ayolekera wali ebitundu eby'ennaalya ebitundu eby'Namugongo n'awalala manya ojja kubanga osangamu okutaataganyizibwa okutono. Naye nga wano ekirungi ekiyambako nti abo babeerawo 24 hours okubanga bayambako. Ensonga lwaki olaba wadde ajja muwaali mu dakiika nga ntono nnyo bajja kubanga motoka ezo bazita sobola okubanga zisala okwolekera ebitundu eby'enjawulo kubanga abaserikale beebeerawo. Mpozi ekirala ekiri wano akakembola saawa zino bazitadde naye ekirala ekiri wano kwe kuba nti bye tusinza okubanga tutunulira awano wennyini mu bitundu bino ebibeeramu abantu abalinamuko ku ssente ate kamera wano teziriiwo naddala wano wansi kamera teziriiwo ekiyinza okuviirako oluusi embeera ng'eri mu ggwanga nti bwe wabaawo obuzibu bwonna ate wayinza okubaawo ate evidence oba okunoonyereza kuyinza okubanga kuzibuzibu olw'okuba nti wano junction eriko nyingi abantu bangi abakozesa amakubo gano naye bwabanga tewali kamera eri wano okumpi ekyo kitegeeza nti wabaawo obuzibu bwonna ate wayinza okubanga waliwo okunoonyereza ate kutaataganyizibwemu olw'okunoonya bagakola bulungi kubanga kati singa ate bateekawo express waggulu ate wansi kyandibadde kiyinza okutwalira abakozesa ekkubo lino almost essaawa nga nnamba olwo bitundu by'enjawulo nga bw'olaba akalipagano kano tweyanziza